kumani Zahara toto tofuuka nnyo nguti bukufaanana kuti omanyi n'okwambala gomesi olaba ekuwoomedde esanyusa okukulaba esanyusa okukulaba ono muganda wange wa mutima bonna ono wa mutima naye naakisookedde eno olw'omusajja ow'ensonga ono yafuleesewo na bitono mkuti science okula kambuze kubana namwe science okula wala mu bali Karo Nandongo yayimbye akayimba nti bakola ki? Sakisuubira naye tetova wano lwaki lwakisuubira ate ono omusajja wa Kabaka yaani gwani erinnya oli kojja munnange Bruno K. Ono si Bruno K. Gwa kigundu kakitegeeza kigundu nga bakwogerayogerako nnyo ennaku zino ekibooziboozi kitegeeza bamwogerako tava mu gundi Bruno K. Ono Jude manager wa Karo mumanyi kale kojja kampitewo Mani, sikwe muyimbi gundi. Sikwe sebali. Mulabe ona akola spa. Sanyuka TV. Manya sanyuka. Owempini. Oli wampini. Bano bali. Tose na bole. Rozezeka. Onani? Chicken. Nyama chicken. Nyarangize katongole Anthony. Oli wa wacha kupita chicken. Dengo isa kumtimbagana. I see. Hey, chicken. I don't know. One. Sheila Price. Oli muyimbi. TikToker. Bana sinze mumpi ono muwala yimwa. Ate ndi munna mawulire. Ate Chalo wajja kubona ate omusajja wa Kabaka ensanyusa bwekiri nabano bonna abasinga bonna bamanyi kujja kukolebwa chicken bebadde simanyi n'oli asembera omukyala balala mbamanyi kubanga nze ennyimba n'ebivuga bimpa nnyo emirembe era ate matu nze kasomera muyimba bulungi era tosobola kuŋŋamba nti nno kika ki ekyennyimba kyosinga okwata kyana nga batera okukyogera nze oluyimba lwanga lulungi oba kadongo kamu oba zino zimu tezidda ne bwe ziba engoma eŋŋanda nga zifuuka bulungi nga bazina bulungi kinsanyusa n'otalabanga nze bwetube nakondera ne bwe baluyimba nga lwa kereziya lwaluyimbye bulungi nyinza n'okubeera wembeera kusirambi ebyeddembe manyi n'okuteekako obuntu nenneekola bwingi nembeera awo nemala essaawa namba nga mpulira muziki gwokka era nsanyuka nnyo okubeera n'abayimbi ne bannabitone kinsanyusa nnyo omuntu bw'akola ekintu ky'oyagala oteekwa okukwagala okuba kumpi naye era mbagoberera n'ennyimba nziwulira nsobola n'okuzisunsula siri mukugu naye nsobola okusunsula kyetegereza okubeera kutiki nempulira tuluyimba olwo kino kiri nsobola n'okumanya nti yayimiridde bweru wa kisumuluzo mbiwulira
Oweekitiibwa abagambye nti kyetaaga amagezi mangi, abantu bangi batamanyi okuyimba. Weteebereza omuntu eyayimba ebisaanyo Fahima, omuntu eyayimba obuyimba emyaka oba 2 oba 3 emabega, gwe kirowoozeeko yayimba emyaka 3 naye nga babiyimba leero abantu ne balwagala. Okuyimba, okuwandiika ennyimba, okuba ebivuga, produce, okugattagatta, kuba producer yagattagatta bino byonna n'ajjamu obuyimba nga ffe tuwulira oluvannyuma, okuzina amazina. Amagezi mayitirivu ageetaagisa. Era ekimu ku kiremesa abayimbi, nze mu kulowooza okwange, balowooza nti si bayimbi bokka naye bannabitone. Bannabitone bangi balowooza nti kye baliko kyakutusanyusa. Era obunafu bwe buli si kusanyusa, guno mulimu. Okusanyusa kye bayita by product mu Lungereza. Eyo baka bwe tujja okuyimba tubeera ku ekyo kyokka ekiri ku stage mu buddo kyetubeerako. Ddoboozi ne basina ne bakyusa engoye ne bakola biki naye kiba kigenze naye tokikola nti buli muntu osobola. Obudde ogenda okwegezaamu kwa kibayita rehearsal. Abayimbi bangi tebakimanyi, obudde babumalira mu bbaala. Omulimu gwe si bbaala. Bbaala y'abayimbi ba mwenge. Gwe omulimu ogenda kubayiriza nnyimba bazitwale mu bbaala abayimbi b'omwenge. Omulimu gwe si kunywa mwenge, si kubeera mu bbaala, olina okubeera mu studio, kubeera ku nnanga, kuba nakalaamu ogwo gwe mulimu gwo. Naye abayimbi bamu balowooza nti mulimu okubeera mu bbaala. Tosobola kuyitamu ng'olowooza nti bw'obanga tusanyusa abantu bw'ayingira mu bbaala ne bakuba enduulu. Kuba kati mmwe nabadde bano ne Haruna mu biru mutabani wali ku Tikkiro ne mbagamba abantu bane olusereebu bwe nnyimira naye ku luguudo baddukira yesinze. Kati mwe bamugenda mu bifo ebyo muno baana bakuba enduulu. Bw'obeera omulenzi gwoyo Brunoke mpulira abawala bamuwaana. Bale simulabangako. Ekirungi gwaliraanye mwannyina awasiina kutya kuba Kikundu ne Nantongo naani. Kati abawala ne bakuba enduulu. Oba kati gwoyo Kalo nga yagenza abantu. Abasajja tebayinza kutakuba nduulu. Bwe kiri. Kakati neweereka nti gwe olina omulimu osaawo ku nduulu. Bakubira nduulu ng'oli ku mulimu wali ng'oli ku stage. Kati kyemulaba nti abayimbi baffe bangi bakoma mu kkubo. Olina okuba omumalirivu. Nze nasuubulako mu kikuubo bwe mulidde andiwanyumiza emboozi. Naye ng'oyinza okuba n'ebyamaguzi ne bitagenda, nga wabitadde mu ssente ne bitagenda. Kakati bwe bitagenda ate olina okunoonyayo ebigenda. Kyegezaako okugamba mwe bannabitone, oluusi oyinza ogenda n'oyimba nga tewali bantu. Ebyo bye byamaguzi ebitatambula. Ate ojja kugenda awalala oyimba ekirala ate bakiwagire. Obumalirivu kyengenza okugamba nti leero oba tebigenze bulungi omwezi guno, linda omwezi ogujja lekagenda kunywa mwenge, lekagenda kunywa njaga. Kuba mulina obuzibu bungi. Kuba kati bwe tubalaba mutulaga kyemwagala tulabe. Mukola vidiyo, nalaba Nantongo ng'ayimba oluyimba n'omukuulo. Olwo oluyimba collaborations omusaba baluyita ensonga. Najjira mu mmotoka akapyata omuleezi amukwana
yagira mu motoka kabyata nuzi mulenzi we bwajja naye ndoza yamugulira ebyambalo bikiri basanga omukulu kati faamala tulowooza nti kale ensimbi zaalina kyetulowooza kale sente zaalina kati bw'ofuluma eri mu bantu ina puresha eyo kuba abantu balowooza nti okuba kitalo nnyo ne bakusala essente ne bakola batya ekivaamu ng'oterebuka ng'onywa omwenge bw'otanywa omwenge ng'onywa enjaga abawala kubeera omusajja nga kunoke bonna abagandi bakwagala bonna tebakwagala. They just like your pain. That's what it is. They don't like you, they like your pain. They like your celebrity status. Nawe kalo nawe zaagala mwena mwabana bitone message nze namanyi bulungi kati bw'otakimanya okuyimba toyinza kusobola okuzanya katemba toyinza kusobola tosobola bitone kati omulimu gwa minisitule ono nange ne bannaffe bwe tulina bakakakula yatuwa kwe kulaba nti tukola kye tusobola bannabitone bategere nti bakola mulimu ng'omuntu alina emmwanyi era nagenda ndowooza mu concert oba ya Spice Diana ya Haruna Zanaliyo oba neyanyu yakabasaaliwo yale mannamakula kati ne boogera Katikiro yabeera mu bivulu singa nalina obudde singa mbeereyo ddala byonna nebibeeramu lwaki zibagamba nti Katikkiro abeera mu balimi nze ndi munnamateeka seetaaga genda kulima mumanyi okubeerawo ekitiibwa Katende so you know naye kakati ngenda mu balimi b'emmwanyi basobole okuzirima bafunemu mbeera mu makolero mbeera mu basuubuzi lwaki sibeera mu bayimbi ne bannabitone this is their job. It's my duty to support them. Lwaki twagala mbeereyo lwaki bayinja bwayimba sibeerawo nabale nnyo lwaki oba bukatembu bakiti lwaki sibeerawo gwe mulimu ogwokola oli muyimbi ani agenda okuwagira ng'ate nze mukulu wamu kale gwe mulimu gwaffe gwe tuliko naye mujja kutwanguyiza omulimu kasita munantegeera nti okuyimba kuzanya katemba si kutusanyusa muba ku mulimu okutusanyusa kyetufunamu end product bw'oli ku mulimu ogwo naye abayimbi mutegeka ebivulu temubeerayo ekizibu kye bafuna minisita ndowooza tetuba bitegedde abanayimba tugambe mu Augusito sente baabawaako bwe bakola bwe bagenda nga babawaako banayimba $5 nga bamuwaako 3 leero kaakati olw'okuba nti bigenda kujja mu Augusito sente zo gwatugiraga sente zagwawo naye esanga nti ku Augusito oyo kanteekate ekivulu ekirala kirimu. Omwaka ogwa 1978 yali muvubuka muto embulakalivu yayingira ebidongo famire n'emwegaana ne bamwogerera ebintu bingi n'aguma ng'enjogera y'ennaku zino n'alemezaamu okulemezaamu kwekufuuka kabuyiza embogga yayimba yatendekebwa omugenzi Wamala mu bandi yayitibwanga Mascots abavubuka abalingamu abayimbanga okukamala bw'atyo n'atwala okuyimba ng'omulimu gwe omutongole. Ffenno bwe tujja twamutegeera mu biseera bya 1995 yatuulira omusajja ayimba obulungi ennyo bwe twali tetumanyi faki twamwekangira ku Pride Theatre awo
nga tulinawo ekivulu kya mugenzi Mwingo nga Omulembe kyabekanga Lusekyuta. Twawulira omusajja ayimba n'olusinga ez'abafiire Butaaya ng'ate twali tumanya abayimba bwe bati baafa. Twadduka ne tugenda nga tulaba omusajja ayimba ebisaanyizo ng'omulabu ati mwami Kabuye Ssengoga ono. Twagoye twamutegeera tuli wano lwa nsonga ffe twamuyigirako bingi tumutwalanga musomesa oletera tutuuza mu kilaasi tusomesa naye bwe twawuliranga eddoboozi lye naddala nze ekyo nkyeteekako bwe namuwuliranga nakoppanga nnyo byakola era kyanyamba nnyo okuba nti ntereeza mu lulimi olw'okuyimba tuyita melodies eziwooma n'okuwandiika ebigambo ebitakaddiwa matu g'abantu nayigira nnyo ku Muzeeyi Kabuye Ssengoga ono nze temanyira abalala ensonga lwaki bali naye wano lwaleero. Yajjako ewange n'omukulu oli mutesitesi bamunywa n'agamba nina ebintu bibiri bisindabakola naye mpulira amaanyi gakendeera siyimbangayo kivulu kyange nga Kabuye Ssengoga bukyatandika kuyimba naye mwegaba mubikozi. Ekirala sikikangako mbuga ebintu ebyo babikola batya. Twatula ne tuteesa tusooka ensonga y'amwami Kabuye okuba ntakolangayo kivulu ate tulaba atandise okubanga omunafunafu obaoliawo bwe tuwaawo kiyinza obutaba okwagala kwe kutatuukirira. Neebaza nnyo omwami Bamunywa yakkiriza okuteekerateekera mwami Kabuye Ssengoga era kivulu kya mwami Kabuye Ssengoga gyekiri ennaku z'omwezi 23. Nsonga era twayagala tukozese ejjinja lino tukola ebinyonyi bimeka? 2. Nawe enkola emikisa gyonna giva mbuga buli atuukako wano talemererwa nze bimujuliziku ekyo bagamba nti natuuka tukiteeketeeke tujja butereevu nga bw'otatukoowa mukulu waffe otuteekayo okusaba kwaffe ensonga n'ogiwa tinyinza obutabaawo mu buntu naye nsobola okubaawo mu nsonga zonna endala era bw'otuwa olunaku luno okujja mwami Kabuye era atuukiriza ekirooto kye eky'okukiika embuga kimanyi mwami Kabuye ekirooto sijja kubanjula abantu ddala be bakubanjula naye bakweyanjulidde mukama wange tujja kubanga otuyisa obudde naye ejja kwongera okwanjulira muzzukulu wa Tekabakya omwami ono nekitati ennyimba zonna ezisinga infact mu Uganda tewali amusinga nnyimba zahitinga bungi zonna okuva Paulo Kafeezo naye yazikwezoolo ezange ez'abayiga ez'abaani ezisinga eproducer akyasinziza ennyimba ennyingi n'okukola producinga shows nga bwe zirina okutambula era yali production ya mwami Kabuye Ssengoga. Tubeera byakosa oyo batumuyita ejjajja batumuyita isimanyi naye nze kyemmanya manyi nnyo anyingira ebiro omukyali kalenzi kato yatumanga amazzi engenda kuluzi nemukibira mukabitayo ekitunula ky'amazzi wali naye naye tuli naye wano olw'ensonga nti tumwenyumirizamu yekumidde ebbanga ddene nga atugula obweyo lweyo temuli bbala mukawange n'abala bangi nayasobodde okwanjula lunoke nyinza okuba akutegeerwa ekibozibozi kyekiyagakyakunyonyola naye bebamu bavubuka engula kalevu tulina kati abagezako obulaba tebatambula n'ensinga bwetambula mu ngeri ennungi etali yakwesittaza. Nva waggulu nga tukwebaza era nga tusaba byonna bigende mu maaso bulungi okubanga okusima kwakangeze Kabuye Ssengoga saaba n'oluzi nasituka kusula ekimbo manzalaga nakamanya omubeja ebalaga agamide bagambi nze n'ekibiina kino kyonna tuzira okulabako n'amatambutambu gensobodde amatonotono. Ensonga enkulu ekwekireesi wano
kusala mwezi abantu tukuleeta mu show yange kabisa mboka ennaku zimwe yali musatu obeerewo mu ngeri yonna oba tuliwo olunaku lukyuse gobotubulira so olunaku lukyaweranga ennaku zimwe yali musatu naye ojja kubulira ebikawaffe ebyekitubulira ebingi nyo sirina nakoma abaana balabogere Biranziza nti ebigambo biri ebyo bitonotono. Mukama wange nsaba okwanjulira marketing manager wa Moviti. Moviti ekoze nnyo